nze wano wendi today lwa mwana we ffenna twali bayimbi mu bandi naye okumiitinga bano bonna yali mwana ono naye kati nvuga emmotoka emusinga basawo ne banyabo mbaniriza olunaku olwaleero siri mwogezi nnyo kubanga ndi emotional nnyo nti ebigambo we nalitadde ebingi ate nkaaba nnyo mutandise n'okuntuma erinnya ly'omukaabi naye ate sina wenja kyewala kubanga byentuseemu okutuuka wendi bibadde bingi okubanga ntuuse wano wetutudde terubadde lugendo lutono nga woomanya emirimu gyonna egiri eyo nti gyonna gibeeramu okusoomooza n'okuyimba bwe kuli nakuyingira ndi mwana muto naye kati nkuzeemu siri mukulu nnyo naye kale nja kusooka mbebaze mwenna bannamawulire abali wano olwaleero mwebale nnyo oposhinga content wa Carol nsiimira ddala nyinza okuba siina ssente za bbawa mwenna naye ate nsiima nnyo byemunkoledde oba byemunkolera nja kusooka era neebaze basaponsers bange abazze wano ne mujja ku konsati yange nomugamba Carol tugenda kutambula naawe mwebale nnyo kunzikiririzaamu nja kuzzaaka Team Carol Natongo mwebale nnyo kupushinga music wange mwebale nnyo butakoowa kubanga n'okupushinga omuyimbi gw'otayogera naye buli lunaku si kyangu mbasiima nnyo kyonna kimungattako ngenda kuzzaako bayimbi bannange abali wano olwaleero mulimu ebiti bibiri ngenda sooka famire yange gye ngenda osembyayo naye mikwano gyange abali wano mwebale nnyo okubeera wano mazima kinyankole mwebale nnyo okubeera wano kubanga buli muyimbi ali awo oba wano tulina connections ez'enjawulo twogera bingi nabo abampabula bangi Green tubeera ffenna twogera bingi ebyokukaaba mu nsonyi we ekyo kintu kyange ntambula nakyo mu nsonyi Green muganda wange tuddira gumu naye yangamba Carol ezingenda tutambula naawe kubanga tutambudde ffenna naye twesanga nnyo obuvulweyedda ne tutambudde n'empaka leero yangamba ngenda ggula tebo ku shoyo oba ntya ate ne mukyala we nina agamba kyekimu kati mugenda kutujjamu tebo bbiri nakiggumiza ate nga muyimbi munnange kubanga oba toli muyimbi tosobola mumanya betuyitamu esente ozikuŋŋaanya ku stage si kyangu ate abayimbi b'e Uganda tuzifuna kuki okusinga ku stage wentunulya Morgan
kwegamba bingi bensobola okwogera ku bonna tuli naye mu rehearsals. Omusajja oyo akeera ssaawa 2 ng'aliwalize nga sinnatuuka ava wala naye aŋŋamba Karo namugamba twogere ku bya ssente yaŋŋamba ebya ssente tolina zojja kumpa Karo naye oli muntu wange bya ssente bizimpali tusooke tukole omulimu. Chosen mbadde naye kuva dda we namumiitingira kubanga Chosen yakolako ne Judas edda naye muntu omulungi gyendi ambabula wano na wali tubeera naye ku gym so ye blood wange nnyo. Chosen gondalula nnyo nzinisa amazina naye nkwagala nnyo mwebale kumuwagira aba tulaba kuba she's talented mwagala nnyo kuba ayimba nnyo ate kino tugenda kikuba mpaka wa Chosen blood, no, Chosen Becky, because Chosen blood mumazi. Kakati n'abantu benjagala okwogerako muzikirize mbogereko. Omukyalo oyo gwe bayita Winnie Sokoyi Mukema. Omukyalo oyo ku byendifuna byonna I don't care about makeup. I'm sorry. Omwana oyo is the one winning today. Ramwana oyo fenna twali bayimbi mu bandi naye okumiitinga bano bonna yali mwana ono naye kati nvuga emmotoka emusinga naye kubanga ye singa si ye nzijukiranga mutawaanya nga nkubira essimu Karo jangu Golden Band nawe zisakala byakuyimba n'atakowa nankubira paka winajja naye kati nze ndi eno ye nebyokuyimba takyabiriko naye tukyali ffenna kubanga njagala bwe ndifuna eziwera beeko kimukolera eni webale nnyo sigenda kwerabira kubuulira. Thank you. Enaku zaako saidi eri bangi because bona abali eyo nina story nabo munansonyiwa okubanga nkaba kubanga nina connections z'amaanyi nabo. Mama wange Auntie Jean Nakachwa oyo yanjagala okuva we yandaba ku Bati Valley Theatre oyampita muwala we n'ennyumba ewaka yazimba n'ateekawo ekisenge kino kya Karo era bwe ngenda ngamba muve mu kisenge kya Karo buli bwe nali sirina ssente za mmere za ngoye oyo aleeta obugoye okuva mu Amerika naye nga yakabuleeta asooka gamba Karo nja kwambala Karo. So mama wange nsiima nnyo tine kakati tonvangamu ku saidi eno ngenda kusooka njogere ku mwami oyo sebo mbadde nsaba oyimukeko katono nsonyiwa okuyimiriza omwami oyo ebyaddala simumanyi bingi simumanyiko bingi nnyo naye omwami oyo yajja nga wulidde konsati yange nti batugitadde leeti tugitadde n'agamba Judas nti oyo mwannyinaze ngenda kukola buli kisoboka paka nga konsati eno ewedde. Omwami oyo akubye t-shirt ziringa 1000 si ku ssente zaffe wabula zize ankoledde ebipande ankoledde board zetutimbye buli wamu ku ssente ze nga tetukomye okwo
bino byonna byemulaba wano ne wabweru n'ebyokunywa byemugenda okunywako omusajja oyo siina bingi byemumanyiko naye nja kwebaza tiweebale nnyo ssebo weebalire ddala oba oliawo singa tobaddeewo n'alibiiseemu nti Abbas designer wange bino sijja kufuna wala wenja byogerera mbadde nkwebaza ssebo weebale nnyo nenzija nga siina ssente n'onkolera engoye tokowangako basebo ne banyaabo abandaba wano Karo Nantongo kyendi leero ajiketi ajiketi yanfuna ndi mwana muto ddala nga bingi byesimanyi namutawaanya ne bamulopera kino ne bamulopera kiri kubanga bwe tuba abato bingi byetusobya nga tetumanyi bingi byetukola nga tetumanyi naye Aji teyangobaako ntambudde naye paka leero bingi bamugambe nannenyanga omwana naye tagambangako nti omwana oyo anviire naye nga teyanzaala nti taata wange wa musaayi naye yanzaala okuva lwe yandaba Aji simanyi byonna kino kyendi kubanga gwe okunzikiririzaamu kati awo ntusiza ntudde n'abanene wano kubanga gwe weebale nnyo ssebo weebalire ddala n'endwala nodduukirira nga siina kyakulya nodduukirira neyanzikisebo maama wange ono Catherine Kusaasira maama Kabina akoko kakayina weebale nnyo okubeera maama gyendi nasolanga wuwo nga sinafuna nnyumba naye nkwebaza nti obadde otonjajengangako bingi byogerweyo eko maama aba amanyi omwana we era newensobya nkomawo naŋŋamba Karo era nkubira nejjo yankubira naŋŋamba Karo waliwo kyendabye naye kola bwati nebwati so yo maama weebale nnyo okubeerawo weebale nnyo kunjagala ne muziise Lugga ate oyo ye naye taata mulala era mwagala nnyo baba yawe ng'ekamwaki bamuyita nze nnaaba kojja wange kubanga Wambogo weebale nnyo taata opportunity giwampa okuyimba naawe kuba oluyimba lwampa lwakyusa kinene mu career yange era ndi kusiima obulamu bwange bwonna weebale nnyo nakuba wano olwaleero omo sweet mole weebale nnyo wabula nkutawaanya ono ye naye olwa lugoye ng'alulabye nti terunyumye ajja kukuba essimu nangaye mwana wange oyokya ono terezaamu Karo wano okyami lwaki oyogera ebyo tobyogera byobireke era nze bwenkola interview yonna mba nina essimu gye nninze oba leero njogedde biki mba nninzemu omankubira nga Karo wakoze kyaki weebale nnyo okumpabula weebale nnyo obutankoowa nja kulandagga nnyo my daughter Mary Bata thank you so much weebale nnyo okubeera wano oyampita maama tekikyusangako weebale nnyo weebalire ddala brother wange Bruno K aliwo oyo agamba sister wange nze ndi naawe mu buli kimu era tiketi zange azitembeeya bro yakantundira tiketi nga za miliyoni 2 weebale nnyo weebalire ddala Sandra Lian weebale nnyo bannange akati kanzirya ku mulama
Judas mbadde nanno kuba wali naye oyo kyali wange. Judas weebale nnyo nkutawaanya ffe tuyomba ne tukuba emmenza ng'abantu era, naye Judas tankyawangako, tanvangamu. Oyo gwolaba bwe nalwalanga nga nkyali luli mutototo nga neebaka ku ye anawebake wano oyo abaddewo mu bulungi ne mu bubi. Nze ne Judas tetugenda kwawukana, oba tutya oba tutya. Buli kyennina tulina okukigabana batya babiri, kuba kiwatu kuba tuvudde wala. Nina ebinene byenjagala afune kubanga asacrifice obulamu bwe bwonna, kubanga Carol yava ku buwandiisi bw'ennyimba buli muyimbi gwe yawanga oluyimba ng'amugamba ng'otuwa bibi abantu osobola tuwa birungi ng'olina Carol. Carol yanagisa ebbali tutobe n'endongo. Buli kyennina wetaaga oneetaaga bwe ngamba bugambisa wa best nja kubaawo. Webale nnyo maama, webalire ddala. Ruth wange Lati Wizi oyo muyimbi wange ate kayimba so webale nnyo byonna, naye kanzireyo ku mulamwa. Bannange bannamawulire webale nnyo okubeera wano. Bapresenters bonna abali wano bambi mwebale nnyo kupushinga brand Carol Nantongo kati omulamwa ogutulesi wano olwaleero. Basabo ne banyabo nga 6 Desemba nina concert ddala, nja kubasaba mumpagire. Njagala kuweesa bakama bange ekitiibwa, balaba omwana waabwe gwe bavujjiridde ng'atuuse. Bami mujje mumpagire nga 6 Desemba ku Hotel Africana, ate nga 8 tugende e Masaka ku Maria Flow. Mujje mwenna mujje mu bungi kubanga kyensinga okumanya kwe kuyimba. Ngenda kuyimba, sagala nnyo kupulikinga bintu bitali nnyo bya kuyimba, naye kuba ekintu kyensinga okumanya kuyimba kyenyagala okubawa. Mujje nga 6 Desemba nsoboza bawa show ennungi kubanga bye tuli Namufumbiro n'omukulu oyo n'omukulu John K the writer byamaanyi. Bami mujje okuingira emitwalo 3 ordinary, VIP emitwalo 10 at tables za milioni 3. Then e Masaka kuingira emitwalo 2, VIP emitwalo 5, tables za emitwalo 5. Bami mujje mundago omukwano. King Saha abadde wano wadde taliiwo agenze, naye mwebaza nnyo kubanga King ye muntu naye gwe naakafuna emabega kaawo, naye ate anjagala ennyo. Ambukinga buli lunaku, ampandiikidde ennyimba, anzikiriza, yaŋŋamba nti sinnayimba ye kukyalawe sinatoolako. So webale nnyo King, thank you so much for believing in me.